الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده سبحانه وتعالى خالق الإنسان على غير مثال أصلي وأسلم على أول الثابتين على المبدأ التوحيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tumtendereza Allah n'amatenda amajjuvu kamusabe Allah sokusasira n'emirembe kumbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ensonga gyenjagala lwaleero mbeereko kyembajjukiza baganda bange abasiraamu n'abatali Allah tabaraka wa taala yatugamba mu Qur'ani ekitiibwa nti wala tamshi fil ardi marha tutambulanga mu nsi muno marha nga kugamba omenyeka oli watabbu olaga gwasinga innaka lan takhrika al arda Allah yagamba togenda kusobola kwasa ttaka wala ntabluga al jibala tula yadde okusinga olusozi tolina olusozi lwogenda kusinga buwanvu tubeere mu nsi muno kugamba nga oli muntu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali musajja nga tokkiriza nti nabbi newankubadde yali w'amaanyi newankubadde yali wa kitiibwa naye nga talina malala abantu balina amalala bajamaa oli afunyemu kasente nono alinamu sente meka alinamu kakadde kamutwala ataano bantu sheekh babadde ne sente Allah n'abajja mu nsi ebiseera ebisinga abavubuka bebasinga amalala kubanga alina gwe yafunye alina amatwatini alinako amahehe noga nti yarabbi yafunye omukyalo ow'ettabbu abantu babadde n'abakyala ab'amaanyi abakyotala Allah n'abajja mu nsi abantu babadde mu nsi muno nga balina sente mulukazi batambulira mu zabbeeyi naye bali luddawo tahta sara bali wansi wa ttaka omuvubuka nga atambula alaga kwegamba yamalayo wattabbu kumanya alina kasente avuga emmotoka sheekh abantu bavuze emmotoka okyavuga emmotoka UAE United Arab Emirates n'abapuleti olaga abantu nti olina sente abantu nga badde n'emmotoka ez'ebbeeyi Allah n'abajjamu emyoyo abantu balwadde endwadde ezitamanyiddwa tezitaliiko ddagala Allah n'abajja mu nsi nono weewuunya omuntu oluusi asinga okubeera n'amalala nga bwe bamutikka byalina mu nnyumba ye ne byalina abyetikka n'agenda mu kibuga n'akomawo nga takooye oyo no yasinga amalala ebiseera ebisinga abalala nga baddeyo bakasama nga ennyumba eweddeyo sheekh amalala gaaki tubeere mu nsi muno nga tuli abantu abo beerenga kwegamba obeere muntu mulungi Allah subhanahu inna Allaha jamilun Allah wa mulungi yuhibbul jamala ayagala abantu babeere bulungi mu nsi ayagala ebintu ebirungi yuhibbu idha an'ama ala abdihi ni'ma baba ina kyakuwadde Allah ayara atharu ni'matihi alayhi alabengo kifaanana Allah yakuwa amaaso nakuwa amaanyi nakuwa byolina bikozese mu mbeera ennungi abavubuka bafuuse bazibu babaana babandi babazanyirako obuzanyizi nafuna ono namuzanyirako n'oli nagamba nti sheekh twetaasa bwetaasa gwe nawe wallahi muwarabu Nabi Muhammad yagamba sallallahu alaihi wasallama nti abange nti kama tadinu tudani abaganda bo bagamba nti banja lya mwenge ligwa na mwenge kyokola omwana w'abanno nawe kibagenda okukola nga bw'ozanyira ku baana b'abanno oyagala kwetaasa naawe bajja kwetaasiza kuba wali omusiraamu omu mukwano gwange naye namukyawalira omusiraamu oyo yalinga azanyira ku baana b'abantu ono namufuna n'oli namufuna nabagisaamu embuto byafunanga oluga jamu Allah bwe yatuuka n'amuwa omwana we olwalira abadde n'omwana abadde yakamala P7 omwana n'afuna olubuto namala okutegeera kuba yagamba nti sheekh namugamba nti sheekh nga bw'ozanyira ku baana b'abanno nawe bajja kuzanyira ku baboko ya sheekh nzija babulira abaana bange niye omwana we yabadde yakamala P7 n'afuna olubuto amala okufuna olubuto namukweka omwana n'agenda ajjemu olubuto yali ajjamu olubuto omwana n'afa nga ajjamu olubuto byeyakolanga abaana b'abanne adha naye ng'ayagadde kumusasula tubeere mu nsi muno nga tuli abantu abatalina malala tubeere mu nsi muno nga kyetweyagaliza kyeweyagaliza n'abantu kyoboyagaliza n'abaana b'abalala omanye nti singa mba nfunisiza omwana w'abandi olubuto ate owange bamufunisa olubuto n'akola ntya inna Allaha yumla wala yansa Allah atereka niye abateerabidde barakallahu fikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh omu musajja mu Misiri yawandika ekitabo kyali kinene kungulu n'ateekako ekigambo nti inna Allaha yumla mazima Allah atereka wala yansa niye abateerabidde dokita oyo ayina ebintu byali ayogerako bingi mu kitabo ekyo ng'alaga nti obulyaza amaanya bwonna bw'oba okoze Allah tasobola kubwerabira n'atuuka okwogera ekigambo n'agamba nti kubanga obulyaza amaanya bw'okoze buli wakati wo na bisolo oba buli wakati wo na mbwa oba na mbizi oba n'ekintu kyonna dokita oyo anyumye n'agamba nti yali tayagala mu bulamu bwe kye bayita embwa ne kkapa nga tabyagalirako ddala
naye anyumya nti yazaala omwana omu mu bulamu bwe bwonna. Dokita agamba yawasa abakyala bali basatu, Allah n'amuwa omwana omu tamanyi kyava ku ki, naye anyumya nti yavaako ewaabwe n'agenda n'aleka omwana we ng'asoma n'ebiki n'ebirala, ne bawukana ne mukyala we n'abaana be, nadda n'omwana we n'akomawo. Agamba nti olunaku lumu aba afuma ennyumba n'asanga embwa yagisanga ku bweru wa geeti ye. N'agamba nti n'agoba embwa yalina ekyana, embwa n'emulemerera n'edduka. N'avuga emmoloka n'adda emabega n'atomera ekyana ky'embwa, kyonna ne kiseetera ne kiggwawo. N'agamba mbwe gonnemye kasita ekyana kyo nkisse. N'avuga n'agenda. Ebbanga liyita lyali ddene, omwana we n'amala okusoma, yasomye naye afuuse dokita, olunaku lw'okumutikira bamuvuga bamukomyawo, n'afuna accident yava mu kkubo, yenna naggwawo. Bonna be yali nabo tebaafuna buzibu, omwana yenna naggwawo. Bali mu kuziika, abantu ne bajja nga basaasira dokita ng'olabye nga kitalo biki tofaayo, Allah ajja kuwa omulala. N'agamba ekinkaabya si mwana, ekinkaabya natta omwana gw'embwa. Kye nakola embwa yennyini Allah kyakoze omwana wange. Saamanya oba embwa eyo eyina omwana gumu, saamanya oba embwa eyo omwana gwayo gwetunuulidde kuba nti gwe gugenda ogijja mu mbeera embi. Saamanya oba omwana ogwo gwe gugireetera ekyokulya. Saamanya naye omwana wange gwe mbadde ntunuulidde mu bulamu bwange bwonna Allah amunzigyeko. Ekibadde kinkaabya si mwana, okweraliikirira obulyazaamanya bwe nakola. Kyonna kye wakola ng'okikola ku mwana wa munno n'okola bye wakola, kale omusiraamu tagwa mu nsobi mirundi esatu oba omukkiriza yenna. Okola ogusooka, gwakubiri, gwakusatu, ate nno bibeeraawo, naye ng'omufunisa n'embuto. Sheekh jamu lugjeemu, funya olubuto lugjeemu. Ya Rabbi, mubeere bakisa eri abaana b'abendi ngawo nammwe mwagala babeere ab'ekisa ku baana bammwe. Akambwa nakati wallahi gwe ndisanga ku mwana wange nja kufa naye. Kati ate gwe banaakusanga ku mwana w'abandi bakolere ki? Nze mutima gwange ngamba nti gwe ndikwatira ku mwana wange nja mutema atema ejjambi ya Sheikh, era jangu ng'onywedde inshallah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.